okuvuganya ku ntebe y'eggwanga Yoweri Museveni olukuŋŋaana lwe olw'okuwenja Akalulu mu disitulikiti ya Namayingo alukubye mu kisaawe eky'essomero lya Namayingo Primary ng'era wano abantu babadde bangi okumwaniriza. Abakulembeze ab'enjawulo okubadde omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Rebecca Alitwala Kadaga, omuwanika wa NRM Barbara Nekesa Owundo, akulira ebyensimbi mu kibiina ki NRM Hajati Madina Nahamwe Ojara, minisita wa guno naguli mu yafeesi ya Ssaabaminisita Justin Kasule Lumumba wamu n'abalala bategeezezza nti ekibiina kikyusizza bangi eno era ne balaganga kino bwe kigenda okubayamba okuwangulira waggulu nga NRM. Ne Mayuge nga fishing community government ya President Yoweri Kaguta Museveni ya introducinga ebinazinga bola babiri ekalanga certificates in nuclear science, diplomas, degrees, and they can go for a master's degree. Around the people of Busoga saying we are giving Musei over 80%, and we see the signs and we are ready. Haji Moses Kigongo omumyuka wa ssentebe wa NRM asooka alabudde bannakibiina n'abakulembeze ab'enjawulo ku ngeri gye banoonyamu akalulu n'abasaba okukwata abantu obulungi. Will remain your neighbor. Therefore, behave very well. And when you are campaigning, don't use abusive language. Museveni eno abadde awerekeddwako mukyala we Janet Kataha Museveni ng'era ono yasoose okusabira NRM akalulu. Disitulikiti eno ekitundu kyayo ekisinga kiriko nnyanja n'ekizinga ekireetera abantu abasinga obungi okubeera abavubi. Ku nsonga eno Museveni bw'abadde ayogera ategeezezza nga bwe beetegereza enkola ey'okuwummuzangamu abavubi ku nnyanja kiwa omwaganya ebyennyanja ebibeera mu nnyanja okukula. I'm told that in other countries they observe fishing holiday. I was told that even in Congo, where there is so much chaos, they observe the holiday there. It is in Uganda where they fish all the time. So abadde batukulembera ku byennyanja bantu tuwabudde bulungi. Museveni agamba nti yateereddewo abavubi ensawo wansi w'enteekateeka ya PDM naye nga bafuna ensimbi ezisukka mu kakadde olw'ensonga yaabwe okubeera enjawufu. A fund for the fishermen because the fishing needs more money than PDM. Just PDM. The boats, Amato, the nets, Enjero, the 1 million is not enough. But one way is to help you in groups do fish farming in this everybody on the side, not in the center but on the side. And as you can see, there is a lot of money in fishing. That pond gives my people 100 million shillings. When they remove costs, they remain with 70 million. And that is in half an acre. Ono era atangaazizza ku kyabajasa bali ku nnyanja abantu be beemulugunyako nti babakuba. Agamba nti weewaawo nga waliwo abasiwuuka empisa nti kyokka bano baateekebwa ku nnyanja ku lw'obulungi okulwanyisa envuba embi. People say, why are you supporting NRM? Tell them that NRM has put a matofali on the house of Uganda. No proof that you have done anything for Uganda. Sorry. You can ask them, you Chagulanyi, what have you done? Other than running around and shouting. Not Nandala Mafaga. Nendoyo msichana wefe Nandala Mafaga. What have you done? But Museveni yatulomeire. Museveni atubolere. Nti NRM yakateekako amatafari 7. Ataga mtu naffe tugalaba. Come here to ask you to vote for the NRM. Vote for the old man with the enkofira. Omusaiza mukulu w'ekikofira oye. Mu kalulu akawedde aka 2021 mu disitulikiti eno Museveni yafuna obululu emitwalo 2,341 nga bino bye bitundu 47 n'obutundutundu 2 ku buli 100. Ate NUP ne bafuna obululu emitwalo 2,751 nga bino bye bitundu 47 n'obutundutundu 6 ku buli 100. Museveni oluvudde wano agenze Mayuge gy'akubye olukuŋŋaana olw'okubiri.